Eno y'essuula ey'okuna ey'akatabo kaffe ak'omunaku kaama era ng'omutwe gwayo gugamba nti Lukoti atandika mu makonzi. Lukoti obudde yabukeereza nkokola nga yeeyiwako tuzzi ku bigere ng'asuulamu bujwina bwe ng'ensawo emudda nkwawa ng'anyengera kulaga makonzi. Ensawo yalimu ebitabo ebiwandiikibwamu bina, ekkalaamu, akafumu, omupiira ogusangula awamu n'ekitabo ekyalimu ebifaananyi ebiraga ensi nga bwe yakula. Okutwalira awamu buli kantu ke bassa ku lupapula okwali ebyetaagibwa mu ssomero, Lukoti yakalina mu nsawo ye, anti ng'okwerinda waliwo akabanga katono ak'okutambula okutuuka ku ssomero. Yatambula n'abayizi abalala abaali bagenda okusoma. Naye okusooka teyategeera nti abamu baali balaga makonzi kubanga tebaali mu kyambalo kya ssomero. Lukoti teyalwa nga yeekuba ku ssomero. Yasangayo abayizi abalala bangi era n'atya nnyo kuba buli gye yakubanga amaaso nga teri gw'amanyi. Yalaba biri bityo kwe kwekwanira n'ayagala alabe awali obulenzi obutoototo alyoke abubuuze ebifa ku ssomero. Naye nabwo bwamwewulirirako bwewulirizi. Ate mu ssomero muno mwalimu n'okujooga abajja. Lukoti buli bwe yalaganga nga bamubuuza ebibuuzo ebitaalimu nsa. Waliwo akalenzi akajja nga kawambaatidde Bayibuli mu ngalo. Bwe kaatuuka awali Lukoti ne kamuwa awantu nti, "Soma." Kaabikkula Matayo 25. Naye olw'okuba nti ye Lukoti yali tamanyidde kusoma bitabo bya ngeri eyo, yakaluubirirwa nnyo. Ko akalenzi kyekaava kakwata ekitabo ne kasomera waggulu nti, mu biro ebyo okutuusa lwe kaatuuka ku lunyiriri olw'ekkumi ne kasirika. Ne kalyoka kabuuza Lukoti nti, "Naye ggwe olowooza nti abawala bali abaali abagezi baakola bulungi okumma bannaabwe amafuta?" Lukoti n'asirika kuba yali tamanyi. Ko kyekaava kamwasira nti, "Leero ggwe oddukidde ki atamanyi na Katonda?" Lukoti kino kyamunyiiza nnyo awamu n'okumutiisa mu mwoyo. Leero buli kabinja awaali abajja ng'abo abakadde ab'omu ssomero babemberedde bubemberezi bati bati. Anti ne kyetinda Lukoti bwe yalabanga ebintu bino n'atya nnyo era mbu n'ekirowoozo kyamujjira eky'okwagala okuddayo eka. Naye ate bwe yateeberezanga nti bw'anaabuuzibwa ogumuzzizaayo anaddamu atya, yamalirira okugumira obuzibu awamu n'okugondera ebiragiro bya buli omu, ti nno ali lwedda n'awangula. Obudde olwatuuka nga n'abasomesa bonna bakuŋŋaanye era nga n'abayizi bonna balinga abaweddeyo, newankubadde nga baali bakyesomba, omuyizi omu eyali omusuumuufumu era eyali ayambadde ebyambalo ebyeru n'akuba ekide. Olwo abaana bonna ne batandika okwekuluumula nga bagenda mu kisenge ekinene. N'abajja baalaba biri bityo nga nabo babagoberera. Mu kisenge mwalimu obubaawo obutuulwako. Buli kamu kaatuulangako abayizi nga 8 oba okusingawo. Ku kisenge ebbali waaliyo ebifaananyi ebyali bitimbiddwa mu ngeri ennungi era ey'amagezi. Mu maaso g'ekisenge waali waggulumivuko era ng'esimbiddwayo obutebe mu lunyiriri lumu olutereevu obulungi, nga kuliko n'olubaawo olunene oluwandiikibwako lwe baakolera ku kisenge. Mu kaseera ako omulenzi oli eyakuba ekide we yayingirira n'agamba nti, "Musirikeeko bannaffe." Lukoti yalowooza nti oyo yali omu ku basomesa, naye oluvannyuma n'akimanya nti ye yali akulira banne kubanga bwe baabanga bagenda okuwummula olusoma lwabwe olusembayo mu mwaka, omukulu w'essomero n'ababeezi be baalondanga abayizi abalina empisa ennungi
abanaakulira bannaabwe omwaka omujja. Omulenzi bwe yafuluma, waayita akaseera mpaawe kaaga ng'abasomesa bayingira. Abaana bonna ne balyoka basituka okutuusa omukulu w'essomero lwe yabaweenyanga okutuula awamu n'abasomesa abalala, ye n'asigala ng'ayimiridde. Omukulu w'essomero yali musajja mutono mumpi, omutwe gwe gwaliko enkoona, enviiri zaali za kaweke, amaaso gaali matono naye nga gatiisa, ennyindo yali ŋŋanda wawu era ng'emimwa mitono. Yalina ekirevu kya lutuula, emikono gyali mitono mirandabufu, amagulu gaali matono nga mpozzi bw'olaba eminyolo. Yali ayambadde ebyambalo byeru, empale nnyimpi n'essaati ya mikono gikoma awo nga ku nkokola. Engatto ze zaali nzirugavu. Ku nsawo ye ey'essaati yali ataddeko ekkalaamu eya bwino. Lwakuba mutono era mumpi, bw'atyo naye yali alabikira ddala ng'omusajja mugezi kkungwa. Omukulu w'essomero atandika okwogera. Nina essanyu lya nsusso nnyo okulaba nti mwenna musobodde okudda tulyoke tutandike omwaka gwaffe omuggya. Nsanyuse okubalaba. Nti buli lwe mpisa amaaso nsobola okulaba ebyenyi ebijja. Nze, yakyuka n'atunuulira basomesa banne bonna n'ababeezi bange be mulaba mu maaso gammwe, kati tubasanyukidde nnyo nnyini ddala. Mbakulisa oluwummula luno olunyuvu awamu n'amazaalibwa ga Mukama waffe. Ndowooza abasinga mwamanya lwe twava wano okutandika oluwummula lwaffe, twaleka bannaffe abazannyi b'omupiira nga bagenda okukwatagana ne Bukuya. Omuzannyo twaguwangula. Twabateeba ggoolo 4 bo 2. Engalo pwa 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 okutuusa omukulu w'essomero lwe yakoona ku kadde. Nga mumaze okuwulira eby'essanyu, ate nnina ennaku nnyingi ku mutima okubategeeza nti muyizi munnammwe Kidde eyavanga e Kawaawa era eyali omusambi waffe ow'omupiira nnakinku yafa. Omukulu w'essomero yamyuka amaaso era n'atandika okwogera ng'ajegemera. N'abayizi baakwatibwa nnyo ennyiike. Sirina bingi, wazira abakadde bwe munaafuluma neetaaga okulaba abajja. Yakyukira abasomesa abalala alabe oba waliwo alina ky'ayagala okwogera, naye nga tewali. Kale abakadde mugende mu bibiina byammwe gye mulowoozebwa okusomera. N'amaliriza. Abakadde olwafuluma, omukulu w'essomero n'aggyayo ekitabo ekinene ekiwanvuwanvu n'asowolamu olupapula okwali enkalala z'amannya. N'agenda ng'ayita kinnoomu era ng'amubuuza oba aleese ebyo bye yasabibwa. Bwe baatuuka ku lukoti ne bamubuuza nga byonna abirina era n'asasula n'ebisale by'essomero. Bonna olwaggwaayo n'alyoka ategeeza buli muntu ekibiina mw'anaasomera. Wano yayita omukulu w'abalenzi n'amulagira okuleeta omuyizi omu okuva mu buli kibiina anaasobola okutwala banne bano. Lukoti teyalwa ng'ayambalira nsawo ye ng'agoberera oyo eyabatwala. Olwatuuka mu kibiina ng'abajja bagenda babagamba ku mbaawo kwe baali ab'okutuulanga. Ye Lukoti yatuuzibwa ku lubaawo olwaddirira ng'olusembayo emabega. Abakadde abaabeeranga ku mbaawo baabuuzanga nnyo bannaabwe ebibuuzo ebya buli ngeri. Ebimu byabangamu ensa, ebirala nga bya kujooga, ebindi nga bya kuvuma era n'ebisinga nga bya bunyoomi. Lukoti yatuulanga awo n'asirika biccekkerere cce.